Kakati mwano video tugenda kwogera ku kye tuyita the feeding consumption of layers. Enkoko z'amagi. Remember nabagamba tulina ebika by'enkoko bingi. Tulina layers z'enkoko ze tuyita eza commercial laying birds ezituwa amagi, specifically za amagi gazo tebagaluza za amagi zikuwa bwi magi n'otunda. Kati zengenda okwogerako layers zirya kyenkana ki okuva ku lunaku olumu paka wezituukira okubiikira. Kubanga abantu bangi nnyo bazzenga mu inbox yange nga bambuuza ku bintu bino, naye ngenda obabuuza nga mu butuufu tamanyi na byaliisa nkoko ze, tamanyi enkoko zimulya kyenkana ky'olunaku, ekyo nga takimanyi. Either aziriisa nnyo oba aziriisa kitono. Waliwo kye tuyita overfeeding your birds. Overfeeding kitegeeza ki? Kwe kuliisa ekingi. Kitegeeza enkoko bw'ogi overfeedinga egenda kulya amagoba. Profits. Gonna amagoba ago enkoko egenda kugalya. Yes, ate enkoko waliwo ekirala kye bayita ng'oggyeko overfeeding. Waliwo ekirala ate kye bayita underfeeding. Kati underfeeding eno enkoko bw'ogiriisa ekitono kwekyo ky'erina okulya, tugambe bwe badde erya grams 8 olunaku n'ogiwa grams 6 oba 4 tegenda kuwa production. Lwaki? Kubanga it is underfed. Ogiriisiza kitono kwekyo ky'erina okulya. Kitegeeza ekyo ky'ogiriisiza ekitono egenda kikozesa kuzimba mubiri gwayo yo nga yo. Bwe baya amagi egenda kikozesa for its own body, tegenda kuwa giri weetaaga. Lwaki? Kubanga ogiwadde kitono ku ky'erina okufuna. Yes. Kati mwabamu emmere bw'erinnya nga mukola ki? Nga mukendeeza emmere gye muwa enkoko oba nga mugula emmere ya layisi nga mutabula emmere ya layisi. Lwaki? Kubanga emmere ya bbeeyi. Oba munfuna mbwe emmere ya bbeeyi kati mwagala okusavinga. Never compromise with feeds. I tell you, if you want production, never compromise in feeds. Naddala mu zino ze tuyita commercial birds, layers and broilers. So if you underfeed them, that means ogenda kufuna kye tuyita low production. Production egenda bba wansi. Togenda kufunamu koko egenda kuwa kitono ku kyobadde osuubira. So my name is Kirabo Brian. Yes, it's my name, guys. I'm introducing myself to you. Kirabo Brian is my name. Mwagamba nina akajanja, I don't know. Obanka ina, I don't know, no could don't know. Njagala pressure mujiwulire. Does the pressure increase or decrease? Increases. So mujiwulire nge increasinga. Why? Because abalunzi baffe mwetaaga nnyondo. Mwetaaga abantu agenda basomeseza ku nnyondo n'enkwata n'ekkubo engolo. Abiwulira. Biyingira. Okitegeera? Nnyondo. Twalina abasajja abatusomesanga bakuba. So mumwesiimye muli ku internet tusobola batuuka kule tubakuba. Omuntu gwegala katokwe ajja mu inbox nagamba enkoko zange tezimpa production omubuuzo ziriisa biki simanyi banene oli omuntu nga naanuuka. Okitegeera? Jangu mu mulimu guno eno ng'ogutegedde tutandika kintu ky'otomanyi. Risiki kye bayita risiki mu bulamu. Risiki kye ki? Risiki kwe kukola ekintu ignorantly. Omusajja omu bamuyita Warren Buffett, one of them, you know, abantu bentera okufollowinga ebitabo byabwe biki. Those are great rich men in America. Warren Buffett yagamba, risk is not risk unless I do something that I don't know or which I don't have knowledge about. Kyebayita risiki. Risiki kwe kukola ekintu ky'otayinaako bumanyirivu nga tolinaako kumanya. Kati abamu mujja mu bulunzi bw'enkoko nga temulina kumanya. Kibi nnyo okuteeka ssente zo mu kintu ky'otayinaako kumanya. Lwaki? Orisikinze ssente zo zigenda kufa oluvannyuma weekwasa omulimu guno nti mubi temuli ssente. Era buli ajja okubuuza omugambe totawana genda mu nkoko kubanga zansala. Mugamba amazima enkoko zansala kubanga nali otherwise sagala kugamba ndino wali kuba muganyi n'akajanja wana atali ow'entondo tosembera kituufu ow'entondo tojja kuba sikwetaaga. Okay,
sikwetaaga. Okitegeera? Enkoko ziba zakusala because oli otherwise njagadde kiwumbawumba saagadde kukireetanga bwe kiri kubanga mu amazima mwagakyawa mulinga gavumenti yewammwe. Gavumenti yewammwe yakyawa amazima bwe yayogera amazima gwekoowa. So mubeera otherwise bw'okugenda mu kintu ky'otamanyi gwe n'oteeka mu tesi ssente zo. You are otherwise. So ensonga lwaki nkugamba risiki ejja kujjawo ng'ogenze mu kintu ky'otomanyi, ignorance. Naye bw'ogenda mu kintu ky'omanyi ekyamazima, there is no risk at all. Yes, wabeerawo challenges eza bulijjo which are minimal and can be, can be controlled. Naye bw'ogenda mu kintu ky'otomanyi, risk zonna tozimanyi, tomanyi challenges, meaning bw'ogwa ogenda kugwa bubi n'enkoona enywe. Okitegeera? N'enkoona enywe, omuntu najja n'akubuuza ayagala tandika nkoko. N'omubuuza olina ssente mmeka? Za nkoko mmeka? Nti alina ssente za nkoko 500, 500. Enkoko 5, nze amagezi genyinza okuwa. Ssente zino zidividing emu emirundi 3, especially when you are a beginner. Ng'oli beginner, emirundi eja 3. So koleeta enkoko 2 oba 10 actually. Leeta enkoko 10, 100. Zino enkoko ziyigireko. Ogende mu buluudo oyige. Zino ne bwe ziba zifudde ojja kuba olinayo backup ya nkoko 3. Ssente z'otannabakwatako. Zino za kuyigirako osooka ofune experience. Experience is the best teacher. Bw'omala ofuna experience n'enkoko n'ekuba kufuddeko enkoko 8 n'osigazaawo 2. Ofunye experience. Okitegeera? Failure, already tugamba failure is not failure unless you have failed to learn something out of failure. Nti failure bwe nnemererwa tekitegeeza nti nnemereddwa. Kasitamba nga nnina kyenjize mu kulemererwa kwange. Omanyi ekibakuba kwe kubanga olemereddwa naye otategeera lwaki olemereddwa. Olwo failure. Failure ye muntu atategedde lwaki alemereddwa. Naye nze bwe mba ntegedde nti ekyankubye kyabadde bwe kiti netegeera kye bayita problem area. Problem area. I am not a failure. Problem area. Okitegeera? Wano bw'otegeeranga problem area mu failure yo oba omaze you are successful already. Lwaki? Kubanga otegedde ekizibu. Kitegeeza ki problem known is problem solved. Kitegeeza ogenda kukiddamu buto. Kuno nzikiddamu nga sitandikidde ku 0, ntandika na experience. Bw'oba natandika enkoko 10 ne zinfaako nentegeera ensobi yange nti zanfaako kubanga saakola biosecurity. Kitegeeza ki kuno ntegedde problem area kati ngenda kuddayo ndeete endala 10. Sigenda kukola nsobi yemu. Kitegeeza ki ngenda kubeera successful lwaki? Kubanga njigidde mu nsobi yange. Ntegedde ensobi we yava sigenda kugiddamu. Omuntu omusiru yekka yaddiringa n'ensobi. Okitegeera? N'ategeera ensobi n'agiddamu over and over and over. Ogwe tuyita moroni vegetable. So nze ekimanyi mmwe temuli, you are not morons, temuli vegetable mmwe. Naye nze gambi bali abantu abalala batali ku eno channel si mmwe. Ayi mwine entondo si mmwe nze ngamba bali. Tuddeyo. Akati tuli ku kye tuyita layers. Olina okumanya zirya kyenkana ki. Bw'otamanya kye zirya zigenda kukulemerera. Bw'otamanya mmere gy'oziwa ogenda kuzirunda ekyamazima olemefunako yadde otugoba n'otumu. Kuba nti wamanya mmere ki gy'olina ziwa olina obba ne weighing scale ng'opima emmereyo. Tutandise ne wiiki esooka, wiiki 1. Lwe lunaku olusooka okuva ku lunaku olusooka paka ku lunaku 7. Enkoko zaffe zigenda kutulyako 17 grams. Grams 17 mu wiiki esooka. Mwezi ennaku 7 zisigala ng'oziwa grams 17 the whole week. Kubanga enkoko zino zitandika bwe ziti shati ebeera bweti. Eno e graph, feeding graph, tugiyita feeding graph. From day 1, luno lunaku lumu, day 1, paka point of lay. Paka nga zikoze eki? Nga zibiika amagi gaffe. Kitegeeza ki? Eno e feeding consumption, wano waggulu consumption. Kakati, enkoko zino eno, ku lunaku olumu, graph eyambuka, zibeera ziri 4. Buli wiki ng'emmere yeyongerako. Kati zitandika wano, ku day 1, ne zijjanga ziri 4. Paka we zituuka ne zistabilizinga, graph ne stabilizinga ne kabeera normal bwe kati. Ne kabeera flat. Bweti graph bw'ebeera gye tuyita feeding graph. Kakitegeeza ki? Waneeno graph we stabilizingidde waneeno ne curvinga ebeere ku normal. Wano we tuyita point of lay. Here, point of lay. Wano nga zitandise okubiika amagi, zistabilizinga emmere ne ziba nga zirya yeeyo, toddamu kwongeza, toddamu kendeeza.
point of lay wano ku myezi 4 n'ekitundu 4.5 months kubanga enkoko ebikira ku wiiki 18 ye myezi 4 n'ennaku 14 oba wiiki 2 so bweti graph bwebeera kati wiiki 1 tujja tandikira ku 17 grams egenda erinnya emmere ogenda banga erinnya ekyo njagala okitegeere kakati wiiki 17 ezo ziri 17 naye tulina okuzikyusa from grams to kilogram kubanga weighing scale zetukozesa za kilogram kitegeeza 1 kilogram is equal to 1000 grams ekyo buli omu akimanyi kilo emu erimu obutundutundu wetuyita grams 1000 kakati wano you just divide by 1000 okufuna the exact grams so that is 17 divided by 1000 bwebo gram bwetufuna remember eno week 1 week times 7 kubanga twagala tumanye emmere gye zirya enkoko emu zeerya mu week emu so multiplying by 7 nofuna 0.119 kilogram kubanga standard unit kati oba ine enkoko 10 omultiplying wano notegeera enkoko zange 10 zigenda kundyako ekilo mmeka mweyo week bwoba ine enkoko 5 era multiplying on 500 ene namba gyobeera nayo omuwendo gwonna gwolina ogw'enkoko multiplying wano notegeera emmere ze bagenda okukulya mweyo week tugende ku week 2 enkoko zaffe zigenda kutulyako grams 22 ekyokola okitegedde you divide by 1000 okuteeka mu kilogram no timesingamu ne 7 wano zijja kuwa 0.154 kilograms oba ine enkoko 1000 timesingamu 1000 zonna omuwendo gwolina ojja kutegeera kilo ze weetaaga mu eyo wiiki ey'okubiri tugenze mu wiiki ey'okusatu enkoko zaffe zijja tulya grams 3 era you divide by 1000 times 7 tujja funa 0.21 kilograms ekyokola okimanyi omultiplyingamu omuwendo gw'ennamba y'enkoko gy'olina n'otegeera wiiki 4 kati ku wiiki 4 enkoko zaffe zijja tulyako 34 grams buli kakoko mweyo wiiki so you divide by 1000 times 7 ojja kufuna 0.238 kilograms tugenze ku wiiki ey'okutaano oba ze tuyita wiiki 5 enkoko zaffe zijja tulyako 36 grams you divide by 1000 times 7 tujja kufuna 0.252 kilograms understood tugenze ku wiiki ey'omukaaga enkoko yaffe ejja kutulyako 41 grams buli kakoko divide by 1000 times 7 zijja kutulyako 0.287 kilograms wiiki ya mukaaga tugende ku wiiki ey'omusanvu kyemmanyi olina bw'owandiika onootinga ebintu bino down bijja kukuyamba essaawa zo tebikuyamba naye bw'onaatuuka mu biseera by'obyetaagira ojja binoonya nga tobiraba so wiiki 8 akakoko kamu kagenda tulyako 49 grams ekyokola okimanyi divide by 1000 times 7 nofuna 0.343 kgs so you multiply by any number of birds zobeera nazo ku faamu yo ojja kufuna omuwendo gwa kilograms weetaaga wiiki ey'omwenda wano tujja kwetaaga 52 grams 52 buli kakoko okabalira grams 52 then odividingemu 1000 okubiseemu 7 kubanga tubala mmere ya wiiki awo tujja batufuna wiiki 9 tujja kufuna 0.364 kilograms tugenze ku wiiki ey'ekumi wiiki 10 akakoko kaffe kajja tulyako grams 6 olunaku you divide by 1000 n'okubisa 7 zonna ku 7 ojja kufuna 0.42 kilograms tugenze ku wiiki ey'ekumi buli kakoko kagenda tulya grams 7 ekyokola okimanyi odividingamu 1000 n'okubisamu 7 n'ofuna 0.49 kilograms n'okubisamu omuwendo gw'enkoko z'olina wiiki ey'ekumi wano enkoko ejja tulyako 75 gram buli kakoko
you divide by 1000 n'okubisa mu 7 n'ofuna 0.525 kilograms. Tugenze ku wiiki eye 13 buli kakoko kagenda kutulyako grams 8. You divide by 1000 n'okubisa mu 7 n'ofuna 0.56 kilograms. Tugenze ku wiiki eye 14. Wiiki yaffe eye 14 buli kakoko kagenda tulyako grams 85. Odividingamu na 10 n'okubisamu n'omusanvu n'ofuna 0.595 kilograms. Oba nfuna tugende ku wiiki eye 15. Wiiki eye 15. Wiiki eye 15 buli kakoko kagenda tulyako grams 92. Odividingamu n'olukumi n'okubisamu musanvu kubanga tubala emmere ya wiiki. That means buli kakoko kagenda kutulyako 0.644 kilograms. Tugende ku wiiki eye 16 nga ziwezezza emyezi gyaffe ena zinaatera okubiika. Wiiki eye 16 buli kakoko kabalire grams 10. Dividingamu with 1000 okubiseemu 7 zennaku ojja kufuna 0.7 kilogram. So wano n'okubisamu omuwendo gwonna ogw'enkoko z'olina. Tugenze ku wiiki eye 17. Wano ku wiiki eye 17 akakoko kaffe kajja tulyako buli kakoko gramu 17 107 grams. You divide by 1000 okubiseemu 7 wano ojja kufuna 0.749 kilograms. Tugenze ku wiiki esembayo eye 18. Enkoko zaffe gwe zitandikira okubiikira twagambye graph yaffe waneeno ebeera stabilizinga, it stabilizes curve ne curvinga nebeera normal. Kitegeeza ki? Wano enkoko zigenda tulyako gramu 12. Kitegeeza you divide by 1000 times 7 ojja kufuna 0.84 kilograms. Kati wano okutandikira wiiki 19, wiiki 20 paka ku wiiki 72 kubanga zino enkoko zigenda kumala mu production nga zikubiikira buli lunaku okumala wiiki 72. Bwe mwaka gumu n'ekitundu ogenda boziwa emmere grams 12 every day. Tokendeezaako toyongeza. Okitegedde? Bwe tutyo bwe tubala ebintu bino. Grams 12 buli lunaku kasaziweza wiiki 18. Olwo graph stabilizing ebadde erinnya kati it normalizes waneeno 12 ne normalizinga teddamu kukka paka wona azitunda mu off layers. Understood? Let me see you guys in my next video. God bless you. Bye bye. So twegatteko munnaye bw'oba ng'oyagala twegattako ngo subscribing ate ng'onyiga ka notification ako ofune message oba ofune buli video gye tuba tutaddeyo. Mweraba.